Olusikwogera ngenzi wano okukyusa okusiima bannange okwebaza tekukoma. Buli akola ekirungi okusiima era bwakikola tokoma kwebaza olw'omusanga ntwebaza kikyokola ekyo kirungi nnyo ate kirina munono yaffe. Mukama mulungi nti olunaku lwaleero tusiimye abakungu abazze baweereza, tusiimye abaami abakola emirimu ng'abakulu bagambye waliwo ekintu ekibeereyo kyotamanyi oluusi abamu bebaka mukaaga ensawo ezijjamu ebituli bintu bingi ebatwogera naye okuweereza nga bakukola. Nsaba tubongeremu okugaba. Twatudde ne bannange n'enjobanjola n'abanziriza okukola ne tusalawo nga tunoonya engeri zetwebazaamu olukiiko lw'Omubaka Lutaaya emyaka ebamaze okubaweereza. Tewaliwo batatuuse nga mukumuseko y'amakwagamba bakoze ebintu bingi naye twalowoozezza ne tulowooza musinga ne tulonda singa sebutalabeebigamba kufunidde ente naye wano kufuna ente namu kubanga ffe kirabo kitukola ki tetumanyi nti omuwaati ssebo Omubaka twatudde obuweereza bw'okoledde essaza lino n'Obuganda netugamba nti ekirabo kino kikugwana kino ajja kirabanga era bwe tunaamutuukirana nti Oweekitiibwa twogera amagezi ng'atunula ku kirabaga nti sinkagaana nako kakadde kakodyo kafaako naye sijja nja kusaba abakulu bano ekirabo kino bakimukwase naye mbadde nsaba nga tutanakimukwase tumwongeremu